amazima ddala baalugera bajjajjaffe ne bagamba nti si wanka ng'alina eryazi n'esse bintu ate nayimba n'enderuka ng'afunye ow'eddanzi akukola obulungi ofa tomwerabidde. Njagala okubategeeza nti nalwawo nga nsaba bazzukulu ba Nambi abalumirirwa olulimi Oluganda okunkwatirako mu ngeri ezitali zimu nga nze omusomesa nsomozebwamu ate mulimu ebintu oba oliawo byesobola kufuna mangu naye nga mbyetaaga okunyambako mu kusomesa nga ekya kamera naye kino nakigezaako nesifuna kuyambibwa oba kudduukirirwa mangu wabula omuntu omu era wano mugenda okakasiza nti n'abantu gye bali abalumirirwa olulimi lwabwe Oluganda abantu abagala olulimi lwabwe mu nsi gye bali Oluganda. Manyi olunaku lumu nina mukwano gwange yaŋŋamba nti naye ekintu ekyo ky'okola ng'okola ku mulimu gwa bwannakyewa tekikumenya nnyo. Ne mugamba nze kasitandi nandiza lulimi lwange bwe livaayo ab'emyoyo egirumirira olulimi balivaayo balinneegattako. Nze Munnabusiro mbadde sinnabeeyanjulira Musisi Bosa Geoffrey Munnabusiro owammwe nkonge ya muvule nantagwira kye yakimu kiwoowolo munyogwavu atalina mazzi talya ndisaava kubanga ndi mwana wa Bambejja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyi wa Luka luwoomya okwetololwa Ssengendo Nnabulamu. Kati nkoze kino eggulire lino era ligende eri bazzukulu ba Nambi bonna okwetoloola ensi eno nti olulimi lwaffe tulina okulutakabanira n'okululwanirira. Eyampeereza kamera eno ali mu UK muzzukulu wa Kyaddondo ekawempe mu Kyaddondo omukyala Nakabenge Martha kuba yambuuza nti mwennyinaze omanyi yayagala nnyo emirimu gye nkolera Obuganda naŋŋamba nti naye bambi okulutya kino ate kiri ye kati gwe oyagala tukuyambe tutya. Namugamba nze njagala ekintu kimu kyokka njagala kamera nsobole okuteeka ebintu bino ku ntambi abantu babifunemu nze ne bwe ndiba nvudde mu bulamu obw'ensi abalisigalawo biri bayamba kubanga olumbe eddiba tutambula tuli ebisa ate olumbe musolo we gukusangira wokola ki woguweera. Yagimpeereza yagiguze kamera yino era eno ye kamera y'olulasange abalasangeye mugundire kitumbi atumbire tambuza nnyo eggulire lino ate kiyambeko n'abalala okufuna omwoyo ogukola ebintu nga bino. Naawe osobola okubaako kye weefiiza n'ogamba Munnabusiro nga bwafunye kamera kakati nze kale ajja kwetaaga ajja kubayo ebirala byeyeetaaga mu editing biki awo nawona nange kankole ki nange kannyambeko luno olulimi we tutaafeeyo tetujja kusobola kulutta. Ago ge mazima. Kale tulwane nnyo tutambuze olulimi Oluganda era tuluwonyise. Webale nnyo omukyala Nakabenge Martha awo mu UK ekintu kye wakoze tekikolebwa mutiitiizi. Webale nnyo webayire ddala giga amawulire embategeeza naye nga balasangeye namwe mwebale okusaba ku lw'embeera eyo tusobole okwongera okubunyisa olulimi lwaffe nga tuluteeka ne ku ntambi ezinaalubeezaawo kyetwagala ekyo. Pozi neebaza nnyo omukulu eyeetisse obubaka buno okuva mu UK n'abuleeta. Webale nnyo yeebale ddala ne muzzukulu wa Kyaddondo naye yeebale nnyo yeebalire ddala. Ssaabasajja Kabaka awangaale.